Happy Media. Sanyuka nga bw'oyiga. Kulamusa yako wenna akyekuumidde ku mukutu gwaffe ogw'enjawulo ogwa Happy Media Uganda. Tugamba nti sanyuka nga bw'oyiganze omugave ne program ekitambula olunaku lwa Monday ennaku z'omwezi 27 omwezi tuli mu mwezi gwa kuna mwaka 2026. Wabere nnyo gwe wenna agenda masolo kuba nga osubscribinga nga olikinga nga commentinga kyokola kyamaanyi ddala. Nagamba tubaawo program ekitambula bakuleetera videos oba oli omwana tesigenda maaso okuba nga zitambula ku social media ku nsonga ezimu ziba zigenda maaso okuba nga tezitambula mitimbagano mawulire entertainment wonna esobola okuba nga ate tubaganya mu birowoozo. Comment yo gisima nnyo wenna commentinga. Yes, weyambisa comment section eyo okuba nga ati nooteekawo kirowoozo kyo okuwabulako oba oli n'okuteesaako. Tutandise ne emisinde gya Muhoozi birthday run. Gino ono yabadde olunaku lw'eggulo olunaku lw'Essande nga nakusa omwezi 26 era nga gibadde wali mu kisaawe Kololo we basimbukidde oba oli olwo ne bagenda maaso okuba nga batulontoka nga baga nti they are running for hope. Abaali abo abantu badduka kola nti balwanirira essuubi okuba nti bawezezzamu abantu abalala essuubi. Emisinde gyo gibadde wali basimbukidde wali mu kisaawe eky'Kololo. Kakati n'olwo abamu ku bawagizi ba Muhoozi ba General Muhoozi abasabire baga nti bannange tusaba emisinde gino eno oba zisobola okuba nti gibeerawo mwanattu buli mwezi kuba okusinda kukweyo bageza maaso n'okuba nga balaba mu misinde gino eno. Kankuteereko video zino obeere ng'oziraba ate tugende mu maaso. Muyimbiremu
Bwetweyongerayo omukyala Jennifer Fulufiga yasabye Balamu ajuka kino Balamu minisita w'ensonga z'abavubuka wa minisita w'abavubuka kati omukyala Fulufiga yamusabye Balamu minisita Balamu abeere nga ayogerako ne minisita wa education obuulya okuba nti nno basala ku taamu abaana zebasoma okuva ku taamu 3 zibeere nga zidda ku taamu 2 mu mwaka era ng'omukyala Jennifer Fulufiga yagambye nti nno taamu zino 3 zikaluubirizza abazadde mu mbeera y'okuba nti nno basasula school fees baba bakagenda baana ku ssomero taamu esooka ng'omuzadde yakamalayo school fees ate nga abaana babo bawummudde baba akawummulamu ate bazzeeyo ezo nazo school fees baba yakamalayo school fees za taamu ey'okubiri ate taamu ey'okusatu ate nga bawummudde ate nga bazzeeyo ku taamu yakusatu kati yena agamba obaolyawo taamu zino zandibadde obaolyawo zikendezebwa kuva ku taamu 3 eziba nti zidda ku taamu 2 abaana zebasoma mu mwaka kisobozesa abazadde okuba nti nno abasasula school fees zineeno nga tebakaluubirizibwa osinziira ku mbeera y'ebyensimbi ebyenfuna egenza maaso n'okuba nga ate mwana wattu ekyuka nga yeekanama mu ggwanga Uganda. Katumulaba mukyala Jennifer Fulufiga. Okujjako nga tomanyi abaana abakyasinza okubako okusomozebwa n'ebizibu Honorable Balamu kye tukusaba gwotula mu cabinet minister tugambire maama Janet Museveni ye maama w'eggwanga ye maama waffe ye minister of education nti tuyita mu kusomozebwa ffe abazadde abaweerera abaana olwa taamu ze tutamanyi oba lwaki nyimpi oba bukulu ssente simanyi lwaki omwaka temuguteekamu taamu 2 ne tubeera nga tusasula okuva mu January ne mu Gwokutaano abaana badda mu Gwokutaano ne tumanyi bakomawo mu Novemba kubanga kati akasasula ssente ndowooza abaana oba baakerewa lwa kulondo bakiki. Kakati muna Uganda emisolo emipya gino gy'oteekeddwa okuba nti mwatu omanya era nga kigambibwa nti genda kuba nga gitandika okubeera okuba nti ogenda kuba otandika okugisasula okuva mu mwezi ogwa July omwaka guno gwe tulimu ogwa 2026 mwezi ogwa July omwezi gujja kuba gwa 7 emisolo gino wali badde oyowuliriza kubanga kino ekijja bagamba si muntu kamutereko video ya coach okuba coach mwere linnya bannange coach yatukwende video eno ng'atunyonyera ku misolo gino eno etegeeza maaso n'okuba nga abantu agireetebwa omwaka guno gutulimu ogwa 2026. Gino emisolo emipya gavumenti gye yaleese mu Uganda gino gigenda tandika okubagibwako nga 1 July 2026 so nga 1 July teweekanga nga sente zino zikugiddwako. Omusolo ogusooka high income earner tax gwe wenna nga akaunti ye ya banka eyingiza $1,20,000 buli mwaka ng'osuusa $1,20,000 gwe bakwise high income earner ofuna nnyo kakati gavumenti ogenda giwayo 10%. Wofuna $1,20,000 gavumenti ogenda giwayo $12,000 za musolo ezo zikugibwako lwakubeera ofuna nnyo high income earner tax ogwo musolo mupya. Number 2 gwazanya zaala mubadde mwewaana nnyo wano ku TikTok omuzanya zaala kati gavumenti egenda bajjako 15%. So bwewangula $1,000,000 teweekanga okutandika nga 1 July bajja kuweereza $85,000. Nkiddamu bwewangula $1,000,000 emu mu zaala ogenda kuba ofuna $85,000. Kati ombuuza ntatenzo wa forex ntatenzo mwenna muli mu zaala gaming ne zaala mwenna mugenda kugibwako 15%. So bwewangula $1,000,000 ate toyomba nga bakuwadde $85,000 $15,000 gavumenti ezitutte. Okay. Omusolo ogwokusatu 10% withholding tax on commission
mwaba mobile money mbadde mufuna nnyo. MTN bwe balina okuwa commission wa miliyoni emu, kati government egenda kujjako emitwalo 10, ojja funa 9. So bw'oba ofunye commission wa miliyoni naye ne bakusindikira 9, tokayana nnyo. Omusolo ogwokuna ye 6% withholding tax on non-business assets. Bw'oba olina ekintu kyonna ky'ogenda okugula nga tekikola mu business ng'ettaka, ogenda waayo government 6%. So bw'ogenda okugula ettaka lya miliyoni 10, government ejja giwako miliyoni 6. Okukiwulira nti waguze ettaka lya miliyoni 10, ate zino ssente zenjogerako tolowooza nti ogenda zisasula. Waliyo penalties eno wansi. Singa olemererwa, singa etteka lino likwata, ogenda sasula ojja sasula obuwumbi 4. Etteeka penalty buwumbi 4 obw'okusiba emyaka 2. So bw'oba oguze ettaka lya miliyoni 10, government enogiwako miliyoni 6, eyo 6% withholding tax on non-business assets. Nga lumu July. Okay. Omusolo gw'omusanvu gye bayita Protection Sovereignty Bill, diaspora tax bagala gisuula. Gwasindika ssente okuva ebulaazi gye Uganda tezigenda kuddamu kugibwako omusolo. Wabula gwali e Uganda okusobola okukozesa ssente ezikusindikiddwa ojja kugibwako omusolo. Okitegedde? So government yetuyambyeko awo. Asindika ssente z'osindise zituuka e Uganda. Wabula gwazikozesa e Uganda, worldwide income clarification wano wetugenda okugirako ssente nga ziri Uganda. Number 8 ye foreign funding cap. Omuntu yenna okuyingiza miliyoni 4, tosasola yingiza miliyoni 4 mu mwaka gumu, tokkirizibwa kufuna miliyoni 4 na kudda waggulu nga ziva bweru nga Ministry of Internal Affairs temanyi. So ogenda no registeringa n'obagamba bannaye bampaddeyo 5 ne bakulambulula engeri y'okuzikozesa. Olina okuzinnyonnyolera zivaawa. Ekyomwenda, agent of a foreigner. Agent of a foreigner yoyo alina business ng'abazungu be bagiteekamu ssente. Simanyi olabirira abaana, mwerimbika nnyo mu kulabirira abaana. Kati bw'oba olabirira abaana nga ssente abazungu be baziteekako, nga ssente abazungu be bazisindika, gw'oli agent of a foreigner, olina okuregisteringa ku Ministry of Internal Affairs. Kati ebyo obutabikola nkugambye ogenda sasula biliyoni 4 ogw'okusibwa emyaka 2. Kino kituuza. Okay. Nkyabasomera. Kati waliwo no bank release to agents. Singa ogaana okuregisteringa ne Ministry of Internal Affairs, banka tekkirizibwa kuwa ssente ziva bweru. So banka erina okuzisiba. Singa ogaana okuregisteringa ne Ministry of Internal Affairs okutegeerera. Kubanga ssente ezo muzoonoona nga tosobola kuzinnyonnyolera. Simala ziva Canada, simala ziva Russia, olina ogenda ku Ministry of Internal Affairs n'onnyonnyola. Ekisembayo ku income tax, omuntu ayingiza emitwalo 33 buli mwezi togenda kugibwako omusolo. So omusolo gutandika ku mitwalo 33 mu 15. Bw'oba oyingiza miliyoni 10 n'okusoba buli mwezi nga gwe musaala gwo ng'oli mugagga, gavumenti egenda kisoko giwe miliyoni 2.98 ng'eyo tokutteeyo. Kitegeeza ku miliyoni zo 10 ogenda soko otuweeko miliyoni 2.98 osigazeeko miliyoni 7.18. Ezo ogenda osigazaako. Kati kwezo z'osigaza nazo zikyali nnyingi, gavumenti ogenda giwaako 40% ku buli ssente ezisukka miliyoni 10. Nabitekera. Kati gwayingiza emitwalo 48, gavumenti ejja sooka ogiweeyo emitwalo 2.6. Ezo nga tokwatayo ku percentage. So osoka sola zino soka nezikugibwako ne tuweka tubala percentage. Bino byendekera bitandika July nga 2026. Miliyoni 10 kudda waggulu 40%. Naye ng'osoose waayo miliyoni 2.8. Bw'otoyongerayo amafuta bannange, amafuta gafuusa amafuta bannange. Olwoka video ke nalabye oli bamuteddemu amafuta bulungi mu mmotoka ye, bwe bamaze omuteramu amafuta. Jukira kati ensimbi tewali, ensimbi zeekanamye. Kati ate n'amafuta nago gabbula. Oli kasi bamuteddemu amafuta yasimbuliddewo emmotoka n'adduka mbiro. N'agamba waayi sirina kyakukola ki, sirina ssente zengenamu wakasampadde amafuta. Kati ate bo waliwo akatambira kalala kenalabye, ate bali nga bo oli yaleesa agadomola g'amazzi nga mwateeka amafuta agenda ku stockinga kubanga ekyatuuse ku mafuta ko bannange kyo kirala. Akamu akatambira kalala kenalabye ng'emmotoka zonna zikutte jjaamu zigenda ku guuni ku petrol station okusena amafuta. Okitegeera. So amafuta gafuuse amafuta ke mazima. Amafuta go gabuze gayongedde okubula olw'olutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya Iran wakati wa America ne Israel n'eggwanga erya Iran.
Kati bwe tweyongerayo mwana tu ku video endala olunaku lwegulwadde lunaku lwa Sunday wabula ekiro ekyakeseza olunaku lwa Sunday olwo omukulembeze w'eggwanga erya America alina akabaga kwe yabadde bakaita press dinner event babaddeko mu kibuga ekya Washington mu ggwanga erya America. Era nno waliwo obulombaganyi bwakoleddwa naye nga tebwakosezza president w'eggwanga lino erya America. Era nga kigambibwa nti omukulu yadde azze okola obulombaganyi buno eno yakwatiddwa ab'obuyinza era bw'atyo naba nga ateekebwa mu nkomyo okulaba nga awenenemba n'emisango gino eno. Bibyo byabadde mu ggwanga erya America olunaku lw'eggulu badde buukirira ku lunaku olw'e Sunday. Katubirabe nabyo. Gunshots fired at the White House Correspondents' Center. Kati bwe tweyongerayo omukyala Jojo Taylor ono nga mukyala atunda ebintu bya habo. Yes, alina ebizigo byatunda tatunda habo, atunda ebizigo. Alina ebintu byakola byatunda byabakoleya ebimu ebikola ku facial, ebikola ku mubiri, kususuwa bityo. Yafuddeyo n'ategeeza agamba nti abaana abazaalibwa mu bwakabaka mu kingdoms ez'enjawulo yagambye balina okubeera nga basomera mu nsi zaabwe ne bazaaliddwa, so si kubeera nga bafulumizibwa mu nsi zaabwe ne bagenda basomere wabweru wansi eyo. Kino nno nga balina okukikola okola nti basikiriza n'abantu abalala abali mu nsi eyo okulaba nti nabo bakola baagala ensi yaabwe n'obwakabaka bwabwe. Era nga yabadde ekyokulabirako ekya Ssangalyamogo nti ye yafulumizibwa n'agenda n'aba nti asomera Bulaaya Bungereza. Era n'agamba nti ono bw'aba ayogera n'Oluganda olaba nga Oluganda lwe terutereera bulungi. Kati oyo anadda atya mu ggwanga lye okola nti nno abantu abali kalica ye mwava, abantu ab'obuwangwa bwe mwava, oba oliawo abasikiriza okuba nti benyumiriza mu bwakabaka oba mu buwangwa n'okubeera nga abantu bakola ki baagala ensi yaabwe oba n'obuwangwa bwabwe. Era n'agamba nti ayagala okulaba nti abantu bano eno basigala mu nsi zaabwe gye babakulira era gye babasomera. Katulira vidiyo y'omukyalo ono Jojo Taylor ng'ayogera ku nsonga eno. Kati katweyongereyo Bassangalyamogo. Kuno si kugeya, this is I'm mentioning names namwe mumanyi. Bassangalyamogo and the whole of the royal family ya Buganda yonna ebira ku Bulaaya. Why? Ssangalyamogo tasobola kugera Luganda luli properly kubanga akulidde Bulaaya. N'Oluganda lwabitege, imagine a royal omwana wa Kabaka. Tasobola kugera Luganda luli properly. Tasobola kwogera nga nze. Tosobola muteeka ku live anayogera nga nze. Tasobola. Oluganda lwabitege akulidde Bulaaya. Akulidde Bulaaya. Why? Kuno si kuwaayiriza. Abo omwana akulidde Bulaaya, akulidde wano UK. From Gayekana bwati. N'Oluganda lwe lwabitege. Tasobola kwogera Luganda nga nze Jojo. Tasobola. Buli muteeka ne banteeka wano nzaabira muwala wa Kabaka. Tasobola kwogera Luganda lwe njogera. But there's a reason why. Bamukuliza wano. Lwaki Uganda gye bamukulizaayo? Kiki kyali kibuze?
kiki kyali kibuze e Uganda omwana bamukuliza e Bulaaya kiki kyali kibuze e Uganda bali ba royal tugenda mu kingdom zonna ono mwana oyo gundi owetoro oyo sister we muyo mune mu mwogedde ko muntale lwaki abira Bulaaya lwaki abira tabi kakati bwe tweyongerayo olwo video ziri bbiri naye zanewonyesezza nange obwenzi bukute wansi ne waggulu obwenzi bukute wansi ne waggulu ka video akasooka omukyala yadde ava ku kizimbe kiriko flats nyingi naye nga ndowooza yadde mu bwenzi n'omusajja kati omusajja te mukyala we naakomawo ate nga tatayina wagiramu kweka n'asalawo muyise ku ddinisa tewali balkoni tewali ki omukyala yadde agenda kuva waggulu wagwe naye abakyala nabo banesibaako alina engeri gyateteekanyiza okugira ng'alina gyayingiridde awo babeere nga bamutaasa omukyala omulala abona mu ggwanga lyaffe Uganda agamba nti bamuyise omwami yamuyise nawe ngasimba talina mukyala ate bwe yamuyise namuteeka simanga yadde yakatuuka ati mukyala we n'akomawo simba namuteeka wansi w'ekitanda omukyala we yagenza okunaaba onamugala kati fuluma genda unamfulumya essaawa 8 za kiro ate obufiidiryo buna eno weewuunye obuyinza obugenda mu ggwanga obugenda mu maaso我操！他有病啊！我操！他不怕摔下来吗？他怎么还不？Baanamu omusajja yansombye nze gwe mulaba nina ebizibu ndi wano obudde obw'ekiro zisaawa 10 omusajja yansombye nampita ewuwe bwe yampisa ewuwe nangamba simanya sina mukazi street kid yirite nzibe simu simanya sina mukazi nentuuka ewuwe bana akatuuka bwe nti omukazi we nakonkona kazi nakonkona omusajja nakweka wansi y'ekitanda kazi lwatise mu kinaabiro nenfuluma nze manyi kindiko ndi kubo saawa 9 sina na transport nzize wange kale nga tumaliza video y'abaana ab'essomero balabiddwako nga bakola challenge ku TikTok omanyi amasomero ennaku zina ndowooza mu ngeri y'okulaba nti nno bakola advertisement nga balanga amasomero gaabwe bagezezaako okukola nti nno benyigira nnyo mu social media amu nga bakola talent shows abalala bolesa ebitone abalala kola challenge mu sound za TikTok kati bano bakoze challenge eyitibwa boyfriend challenge olinga abuuza nti bannenge what did your boyfriend say ng'onajja naddamu what you my boyfriend we yayogera biki kati abaana bano bakoze ka video kano akagawinga viral nga omu akutte kamera yabuuza banne abaana ab'obuwala naye nga era obuwala abali mu myaka mito kati akatambi kano mwatu kakutte ku bantu bangi nnyo ku social media abamu nga bagamba nti bannaye kino tekisoboka kuba nga kikkirizibwa okuba nti n'amasomero
tusindikamu abaana tegakola ebintu bifaananako bwe bityo. Kakati bano abaana bavuddeyo ne bakola vidiyo endala bamatu beetondera abazadde na bonna bekyakosezza. Mubadde nnyo balabe balungi aba Happy Media program ekitambula era kuba nkulekerawo ku vidiyo yako ate tujja kuba tuddingana omulundi omulala. Subscribinga obere ngo likinga ate obere ngo followinga otekeko notification bell ate omwantu osobola okuba nga omanyisibwa bw'oteekayo video. Nze Omugave ku Happy Media kuli sanyuka nga bw'oyiga. Once your boyfriend said Leila, once your boyfriend said Karen, once your boyfriend said Rebecca, once your boyfriend said Zach, once your boyfriend said John, once your boyfriend said Anna, once your boyfriend said Katz, once your boyfriend said Mama, Leila, once your boyfriend said Karen, once your boyfriend said Becky, once your boyfriend said Hiba, once your boyfriend said John, once your boyfriend said Zach, once your boyfriend said Katz, once your boyfriend said what's your boyfriend said, Ken? What's your boyfriend said? Our dear parents, we are really sorry for posting a nude video on social media. It was not our intention to hurt your hearts. We are really sorry. Our dear parents, I really apologize for posting the boyfriend edition video I posted yesterday. We did it out of the school bounds because we are off on holidays. We are really sorry. Happy Media. Sanyuka nga bw'oyiga.